Nebo masimu omuntu atenze sina yogera uli weda ya yogera munne meseza kati ngera kusaba omusomba iki kale bishop tunyonyole engeri gyotegeeramu revenge no kugimanaginga Yesu mudakiika 5 nkwata amasimu Yesu adiscouraging da revenge si nsomesa ya Kristo revenge bw'ogiyingiramu enjawulo yo n'abatabuliki eba tewali kubanga enjawulo y'abakristaayo n'abatabuliki basigala mu ndagaano nkadde gye balemera ebintu byabwe busenga nibwe batabikula nnyo Quran ebintu byabwe mu system y'endagaano enkadde gyebiri simanyi okiwulidde tema yeza temakoona egumu omutwe byali eyo kati ate ekyo si kyensomesa tolaba nti wanfunye bubi anti revenge bwetyo bwe yali kuba Musa yasomesa ng'agamba nti eriiso ligattenga eriiso ennyindo bagigattenga nnyindo oli bwakutemako okutoyo yali Musa mu mateeka Yesu yajja ebintu byonna yabisiimuula n'abasomesa ng'agamba mwawulira bwe baagamba nti bwe bakukubanga muganda wo bwakukubanga naawe omukubanga nze mbasomesa mbagamba bwe bakukubanga ku kkono kyusa n'eddyo ebyo byonna byogera ku diffusinga revenge kujijja eyo Matayo 5:28 okiwulidde nze mbasomeseza nga mbagamba nti muganda wo bw'akolanga obubi mukole bulungi akola obubi mukole bulungi ndowooza ezimu kunyiririze nayagadde nnyo mukulu Yiga ajje wano nzimulage bw'anaaba bw'akuddayo atandika ozisomesa abantu be ajja kikola bw'anaabanga yobuweereza bwamanyi nti bwewatabawo revenge tebweyimirira of course agenda zireka naye nze njagala obikkule mu bayibuli eno mu kitabo ky'Abaluumi essuula ya 12 oba oli awo nkulaga ennyiririza otalabanga bw'oba waziraba dda tugamba tunaategeera nti Yiga yagaana ŋŋaane Baluumi 12 Baluumi 12 olunyiri lwa kumeka kangulage kye bayita obukristaayo ne ideology y'obukristaayo 12 ole 17 muwala ole 17 okay Baluumi 12:17 obukristaayo concept yabo ne ideology eri awo temuwalananga muntu kibi olw'ekibi temuzangayo gwerinda empuzikaye mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna reconciliation era mu ngeri ki ojja temuwalananga mwekka gwanga never do the reverse abaagalwa naye waakiri musegulirenga obusungu kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze nange nsaba Mukama akole ki nze ndisasula bw'ayogera Mukama yakiganye agaye nti okuwalana revenge oba vengeance is mine I am the one who will repay wunzika revenge ebyo omutume Pawulo yabyogera abisomesa nga abijja mu bigambo bya Yesu byaleka ayogedde ebigamba nti musabenga naye temukolimanga ako kazijewo Pawulo okuleeta bino by'Abaluumi abijja eri mu Matayo 5:4 kati olwo mpola musabenga naye temukolimanga kati wenkuwa amazzi nga mayinti nkukomera komanda mpola olulimi lw'ekikristaayo olulimi lw'ekikristaayo n'omwoyo gw'ekikristaayo n'ensomesa y'ekikristaayo ekimu ku bintu byeyagaanira ddala bigaana okubaawo era biri discouraged is revenge okukolimira abantu kikyamu mukulu Yiga era saagala kulimba mukama wange saagala kulimba onoolekerawo okukolimira abantu nze sigenda kuba na mutawana naawe ebizibu ebirala tujja bisootinga mpola kati point of mpola kubanga si nsomesa ya kikristaayo okupromotinga revenge okupromotinga okukolima si nsomesa ya kikristaayo